Temubeera mu tugaziise katale ate ebintu bino bye tukola ng'amanda ago galaba tugakola nga tugajja mu kussa olusennyente n'ettaka ly'ekiswa naye otumala obikola akatale katukalubiriza so tusaba mutunoonyeze katale teyanza nnyo teyanze ekitiibwa olusigaza emidaala ebiri tukola ebintu eby'enjawulo tuli balimi tulima emmere ye mu ttaka nga kyetumula oyo kubanga tuli ba Buganda tulima obulimiro ng'abaliko obulemu awaka twandise chicken gardens nga tulima nakati entula tuliko ebibo ebyekika kino abantu bebasobola okufumiramu emmere nganda tuliko wano buno obubbo bwakoleramu decorations ne buno bebatimba ku bisenge ng'olina byotimba ffe nga banabulemezi twafuna omukisa tikangaawo yatuwa ettaka yayika namba netuteekako emmwanyi era tulimamu ebirimu ebyenjawulo ng'ebijanjalo tulina nambaala oyo omungi atukola bulungi nnyo mu kutambula kudukanya emirimu gyaffe mu bulemezi tulina associations ez'enjawulo Ndowooza biraba bulungi buli kyekikopo abasambi b'emipiira babigula ne babigabira abantu ngezaako nnyo okwerwanirira ssebo w'ekitiibwa ndowooza olaba empafu nzigo y'empafu n'ebiki kyebikola tweyanziza nnyo tweyanzeeke wekitiibwa abantu bano bana ku boodi wano n'omukulu wano Jennifer naye azanya muzanyo gwe gumu Ssaabasajja Kabaka awangaala ekitiibwa dance eteekateeka ekitiibwa honorable minister ekitiibwa Katikkiro ekitongole ekyo kyolabaawo erinnya Harriet Nalweiso ssebo Katikkiro ne minisita omulungi ffe tuli ekibiina ekya Love and Hope Foundation ne British American Investment tukakatako okwakwatizaako ku school fees era ssebo bwebaayo kyonna taata abaana gye bali bangi wasiibu abeetaaga okuyambibwako abeetaaga okukwatibwa ku mikono bangi abazadde babaterese mayumba era tubaana bwesingirire babeera nabo bagibwayo ati bafune ku education ate basobole okugala obulumi bwakatono Ssaabasajja Kawange Honorable Minister